nange nkuyozayoza webala okuba nti watose ate kukula eryebufumbo. Tugenda genda mu bitundu bya OYAM wali enteekateeka ez'okuddamu okulonda okujjuza ekifo ekyali Minister Charles Okello Patrick Engola Todwong yafa enaku mwezi nga 2 omwezi ogwokutaano. Enteekateeka zigenda mu maaso era bakulonda enaku mwezi 6 omwezi ogujja ogw'omusanvu. Kampeyini ziyinda akatulabe ekibiina ekya NRM kikulemberwa munnaffe Ssaabawandiisi Richard Todwong n'abakulembeze abalala baali eyo banoonyeza munnaffe Charles Engola Junior okuba nti adda mu kifo ekyo ate okusikira kitaawe. Katulabe kampeyini bwe zitambula. Ekibiina kya NRM kyagala okweddiza ekifo ky'omubaka wa OYAM North ekyalimu omugenzi Charles Engola eyattibwa nga 2 omwezi ogwokutaano omwaka guno. Ssaabawandiisi wa NRM Richard Todwong asitukiddemu okusagulira Samuel Okello Engola obuwagizi nga ye mutabani w'omugenzi. Bakulembeddwa Ssaabakunzi wa NRM Rosemary Nansubuga Senninde ng'okulonda kuliyo nga 6 omwezi ogw'omusanvu. Sam Engola agamba nti agenda kukolera wamu n'abantu okumaliriza emirimu kitaawe gye yali atandiseeko mu OYAM. Cannot achieve anything when they are in the opposition. If they want things done, they need to come in-house. Because when you are outside of the house, you can't benefit. It's just like the shade. You can't benefit from the shade of the house when you are out of it. Even though you get a spillover effect, it is not there. It won't help. It won't last long. Rosemary Nsubuga Senninde Ssaabakunzi wa NRM asabye abatuuze okulonda Sam Engola ku lw'obulungi bw'ekitundu. Nti NRM olw'okuba ky'ekibiina ekiri mu buyinza kireese programs nnyingi ezisobola okubatwala mu maaso. Naye luli babadde bazeewala olw'okuba babadde balowooza nti tebaagala kuwagira kintu kyonna kiva mu gavumenti kubanga baagala gavumenti egwe. Naye bakizudde nti byonna bye bakola bifiiriza bo. Y'ensonga lwaki kati bakizudde nti balina kuwagira NRM era bangi bavuddeyo ne tubaaniriza mu kibiina ky'NRM abakyuse okuva mu UPC okuva mu NUP n'okuva mu FDC. Ssaabawandiisi wa NRM Todwong ategeezezza abalonzi mu OYAM North nti n'ebibadde bikyalemye bakubikolako mu bwangu. The lead was NRM. He did a lot of work in the district and so we want to continue with what he was doing as a cadre of the party and a cadre of NRM. And then more so the district became a district in 2006 because of NRM. So this is an NRM district and we have a plan to develop the district. Bya Wanduru Bone, Sauti TV, Omunyo.